statement endala nti mwe mwali abakatuliki abangi mwe mu Lebanon. This was a Shia stronghold ya Hezbollah, but predominantly they are very many Christians. A statue ya Yesu je bakora kije bamenya. Kali bwekituse mu America, and this is the biggest achievement. Kikola kyoyagala kyonna, yogera kyoyagala kyonna ku lutalo luno. Iran ojagamba yamenyeddwa biki waliwo abakola analysis ez'ekijjoze. Njala kubuulira kino. Iran olutalo luno yaluwangudde ku points as very significant. Ebisigadde byonna ne betubireka ku memorandum of understanding. Iran yawangudde ebintu bibiri ng'ate byombi bitandise okubeerawo effective. America newangulayo ekintu kimu ku kino ekisooka kwe kuteeka eddibu, kwe kuteeka enziro ku nkolagana wakati wa America ne Israeli. Tekibangawo mu myaka 75 egiyise Israeli yebebe ndunya abeera ku bbere ng'ajja kukola ekyejo kyonna akola ekyayagala nga bw'asobola. American society yonna, Bungereza society, wakati nga mu Bungereza wabeerayo ennyonyi ze bakola balina gye bayita Holocaust Educational Trust. Ye yantwala okugenda nzogenda Auschwitz, Hitler gye yayokezanga abantu, nagenda mu chartered plane, ebacharteringa ddala ennyonyi ebeera special. Ne mutulamu ne babatwala mwenna babalinamu abantu abalonde, si buli muntu afa gagenda. Yinza okuba nti mu bantu 205 nze nalina musijida nzekka. And coincidentally ngenda lwaki ngenda BBC ensindika naye mwalimu embassy ya Rwanda. Kati ambassador wa Rwanda twagenda naye. Ernest Wamucyo yali ambassador at that time. Anga anti KASIM wa covering a genocide in Rwanda. There's this trip that is going to the Holocaust Center, Auschwitz, Poland. Kati BBC, I don't know how by coincidence, kyagenda okujja ne banonda nkole kingende. So tumala okutuuka eyo. Balimu okwambala kakipa kana akakofira kabaka ekitundu ke bambala ku mutwe. Akozenze kera nakagaano kambala nenga simanyi significance yenyiza kubanga ankoze mukambala. Sigani nakati antikali mu irizi kali mu kineye symbolism ya amani. Yes, symbolism ya amani. Ambassador ngene kula abakamutadde ku mutwe akamba de tuyingira mu mugondi mu synagogue mu netumani tugenda wali Auschwitz. Auschwitz waliwo ekintu ekyentiisa. Waliwo obunyogovu obuliwo. Otuukawo mu miti ebibira nona bayokezanga abantu gas chambers kubanga bafulumyanga omuntu ne basooka ne babamwako enviiri. Ezo enviiri zakolera ddala bulangiti, enviiri zaabwe zafuuka material nene nye mukola bulangiti. Obujjukira bulangiti obwagguleewo simanyi gye bwabulira. Ennaku zino mulaba babukolamu nga bisiimula nnyumba ndaba babusalasala. Butweba kanga ku butanda bwa vono abakati genzi tebajja kategeera. Yes, obungi babukola mu nviiri z'abajjube bali batutteyo. Omala okulaba engatte zakuŋŋaanyizibwa kuba embonaabona abantu gye babonaabona ba survivors abasobola okuwonayo ne bakunyumiza. Nenga nti ku muntu amaze okulaba ku kintu kino era baavaayo abasinga bagenda mu kye bayita Nuremberg trials. Baavayo nga bakoze kye bayita nga bakoze ekigambo never again, tekiriddamu kubaawo. Okuba nti ebyabadde mu Gaza tebiina njawulo nakyabeera mu mugondi mu Auschwitz mu concentration camps is very painful mu gino emyaka gye tulimu. So Israel yasooka ne creatinga ku bulumi buno bwe yayitamu, nesooka ne creatinga obusaasizi obulumusi obujjikiriza okufuuka nti esobola okukola kyekola kyonna nga buli agenda okukikwestioninga either bajja kuyita antisemites oba okugamba nti oli Holocaustani denier. Omuntu atakkiriza nti ekitta abantu ekyo kyabawo ekyatagetinga abajju. Ekitta abantu kino actually maybe tutakyogera nkola ekirala kubanga abajju baali predominant baali namba ennene. Naye mwalimu abasiraamu bangi abaafiiramu mu bitundu ebya Bosnia, bitundu ebya kati Bosnia ne Herzegovina as it is now, mu bitundu ebya Chechnya. Sorry, no, not Chechnya. Yes, bitundu bya Chechnya. Mulimu abasiraamu bangi abattibwa. Mulimu abakatoliki bangi abattibwa. Nga byatuuka nga Hitler yali atuuse nga it's not about religion anymore. Byatuuka nga kati walimu communities, societies, locations, kanga waliwo targets ezigenda okuba nga they are targeted because of where they are, because of the resistance. Jjukira nti abasiraamu baali part of the Ottoman Empire era okugenda okugaziwagaziwa okukodda kuyingira mu bitundu kati Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Uzbekistan, yes. There is no
zonna zinawe zazikwatidde zina direct link with the Ottoman Empire era gyolage Turkmenistan those are like Turkish speaking peoples. So kakati bagenda okujja kwe those people were also affected naye baali mu smaller numbers in comparison ku namba enene yabeera targeted y'aba Jews. Kati okuva olwo Israel ne creating ekifaananyi neteekawo ekifaananyi n'ezimba ekintu kyayo nga kimatiza nti tolina bw'oyinza kubaako buli oyogera ku Israel obanga agaye nti okoze eki. Era Balfour Declaration ene ya 1917 yatandika ne State of Israel idea wetandika okuva. Egenda okujja nga bagamba nti bagenda kunoonyeza people without land to a land without people. Era ndi bagenze kuteeka abantu abatalina ttaka babasenze awali ettaka etalina bantu. Kati ne baba nti Omupalestina bamufudde atali muntu. Zino kati zolaba bwe tutuuse kati Israel we yatuuse mu West Bank emaze okukafukyalinga ebitundu 80 ku 10 byemaze okweddiza. Bayingira mu maka g'abantu ne batuga ne batta ne bagoba omwana obuto obuvubuka myaka 15 16. There are things nga ogenzo byogera siyogera nga musiraamu ntunulira nga analyst. Ojje wantu inacho kibusabusa mukwata obudde bwogende ku mukutu gwa YouTube otaipingemu Israel settlers in West Bank. Osokola bye bintu bibali mukola at this moment in time. Kakati public opinion etandika okukyuka for the very first time. America bagenda okulaba eno live stream eya genocide ebadde mu Gaza. Abantu batandika okukyuka emitima. People are beginning to ask questions. Ofune abayudaaya abajew American Jews 40% y'aba youth nga bavumirira ekyabadde mu Gaza nga bavumirira Israel kwekyo ekitta abantu ekyabaddeyo. Bagenze kati mu bantu ordinary Americans bakuba Jews yingira mu university students walabe byabeera mu Columbia walabe byabeera Harvard byonna universities zitandika okufuuka threat because universities are places abantu gye babeera nga balina thought processes bwe mukolera arguments ne mukola debates ne mukola ki ebintu bitandise okutandinga. Omukuru mulambo wa Harvard University ne bamukasuka ne bamusuuza omulimu olw'okwalawinga protests ziri eziraga in support of Palestine coming in for the first time in 75 years. Wabaiti wabeerangawo spirit ega nti walina okubeerawo Palestinian state. This has threatened Israel has never been threatened nga bwe bweri kati mu kiseera kino. Donald Trump yakoze statement as president of the United States. Naga nti ensi yonna ekya Israel nze mukwano ekago musigazi. In fact ne J.D. Vance yagambye Israel. Naye ng'akootinga bigambo bya president. Yes. Naga nti mu nsi yonna right now obukyayi bamaze okufuna tekyali muntu abaagala ku kino kye bamaze okulaba. European Union ebadde mu serious considerations over okurenewinga special relationship eriyo wakati waayo ne Israel. Jukira nti Israel kati eri mu Middle East ne bajja mu European Union bituka mu by'emipiira. So UEFA ejja kujezanye bajja mu music wa buli mwaka music contests ajja kujja nga Israel bagireeta nejje participating in kubanga eri alemu okugira. Bw'oba ogenze ng'osenza abantu mu mbeera yonna gye baali bagiddemu Israel kyeyina kati okukola one erina okukkiriza ekimu ku bintu bibiri. Erina okukkiriza okubeera ne bamuliraano mu mirembe oba ekitali ekyo tejja kubaawo. These are words njala mu myaka 10 eginaddirira obujulizi bulibaawo on tape that I'm saying this. Israel erina okudda katebe emara okukkiriza nti wano wendi ntudde wakati w'ensi 13 wakati w'abantu miliyoni 200 and I am a loner 9 million people. Olina okumanya ng'eki gy'ogenda okubeerawo. Israel singa yajja neekwata weekutte ne nti wano kati wenyweza borders za 1967 kubanga gye bajagaza amateeka ga United Nations resolutions bwebamuzza Israel nejja nereeta relationship there would be abayudaaya tebafunangako obuzibu mu mawanga g'abasiraamu. Up to now largest population y'abayudaaya eri mu Iran outside Israel eri mu Iran era be bavudde wano nga Israel ez'okulumba nabo beegatta ne bagenda mu synagogue zaabwe. In fact ekibomu kimu kyakubako ku synagogue eyo nelifuuka eggulire nti omuyudaaya ayagala Greater Israel naye kati ayagadde kugikola nga ataba basaidiye. So Israel erina okuwaking up kati kye nagaye nti success number 1 Iran gyesobodde okukola mu lutalo luno nga tonnagenda ku birala byonna is okudrawing away eno gyaleeseemu ekizza okuyingira mu ntabagana ya America ne Israel. This is the biggest achievement Israel gyesobodde okufuna Iran gyesobodde okufuna nga teri abadde yasobodde amaze okuleetawo embiranyi nti ne bw'oyagala otya. Right now teweewuunya kubanga Benjamin Netanyahu naye tatudde. Pressure gy'aliko bagenda mu kulonda mu Gw'ekkumi katika pressure kazito bw'agamba nti asseemu kubanga tuyagendedde ku pressure y'aba Ben Gvir ne Smotrich
abamusinza popularity abamusinza eddoboozi bwe bamukuwogana ye Katikkiro naye bali bwe bawogana ate bawulirwamu nnyo lwa radicals. For the first time you have 83% of Israelis nga basupporting olutalo olugende mu maaso basupporting ekyali mu Gaza in terms okuti ekitta abantu ekyo kati tuyinza kubona bitundu 8 eby'abantu nga bonna bakkanya n'ekinoga nti onaafuna kati bano abasigadde 17 batono nnyo okusobola okuinfluencinga ekigenda mu maaso. But now Israel has to go back. America singa ejja nepulinga back nga mu attacks zino ezasembyeyo Iran gye yagikubiddemu okusobola nti bazze emabega bakivu like tebamuwadde defense. Israel cannot last 2 years ng'ekyaliwo ng'eggwanga mpozi ng'esazeewo kuba ebbomu ate kati ebibomu ate biralamu biralamu onagaga nti ogenze kuba biralamu embeera eri mu kukyuka tewali garanti at this moment in time era ne bolaba baatuuse okutya Iran eraga nti Iran eyinza okuba nga tennafuna akantu kayo kayinza okuba nti oredde kakolaki yabadde last card nayeba nti bweri obulumbaganyi buno bwagenda okukolebwa ennaku z'omwezi nga 28 February omwaka guno bwakolebwa on the premise that Iran was at its weakest point. Nafu nnyo bwekiba nti Iran obunafu bwayo ate bwesobodde okukola nga nafu kati singa ebyefunyemu akalembekeza akagiwaamu ku maanyi enaasobola kukola ki banabudu simanyi oba tuli fembi so if there is any achievement nga togenze na ku birala byonna eyo achievement ebadde so big nti right now teweewuunya nakyogerako mu wiiki ewedde nkiddamu okutandika okulaba kati pressure points mu America ezitandika okujja okuteeka akazito ku President Donald Trump omulina okusobola okumukola ki okutandika okukola impeachment procedures baba basobola okuba nti bakikola kubanga IPAC jukira Israel lobby ina sente mpitirivu yamuteekamu sente naye naye kati yatuuse ndozaako omuntu nekajja nekadda wanga ng'omuntu okujja mu Trump sawe tuyinza kakasa kyali mu ddakiika 3 kyakugudde wano mukikolerewo wanga aga nti omulalu wakuweerawo okola ki kubanga asobola okuba nga abadde alamuseemu omulalu ne budda so this was point number 1 that was really very significant ereeseewo ekintu ky'otulo tuno Israel okusigala ng'ekyalwana wali kati kyekisobola okubaawo abaffe America enaasalawo neega nti kisigale mu bwomu kubanga in the first place luno olutalo lugenda okulwanibwa Israel yakola ki yaleeta America bwino tumuyina ng'aviira ddala ku minisita w'ensonga z'ewabweru Marco Rubio yajja n'agaa nti twagenda okulaba nga tugenda okutegeezebwa nti Israel yeesazeewo egenda kukola ki egenda kulumba naye tumanyi bwe banaalumba era bajja kuzza fire singa bazza fire tujja kugendera mu tusaawo naffe tuweegatteko eyo pressure kati efuuka necessary in fact right now emikutu emikwanaganya abantu social media gitandise okujjamu ba extremists abali ku side ya Jewish lobby olw'essente ennene ze balina Israel lobby okutandikwa okupushinga kati Marco Rubio okuba nga yagenda okudda ku president wakajjukira Trump takyasobola kudda kulondebwa JD Vance n'ebigambo byayogera mu bukambwe bino okuba teeruma ntama bali mu kumusaidilayininga nnyo ng'ekisoboka balanse okwaga okupushinga minisita w'ensonga z'ewabweru yabajja mu kifo kyani mu kifo kya Trump. Now this is absolutely significant kubanga public opinion etandise okukyuka abantu batandise okubuuza ebibuuzo and this raises very interesting questions so sebo eyo kakati boga nti tunyukire wano ku program ene ensonga yokebadde nnene kati number 2 Iran yabadde under sanctions okumanya emyaka 47 emu kubyabadde ku emoyo kubanga twagiyita musona bwe kito sikugenda ku kitugenda ku ajikiriza yes saka tufuna obaka bono tutandikirawo ku number 2 yennyini nga tuteredde bulungi tuyingidde ttaamu 2 ey'okusoma kati ng'okozesa MTN Momo okusasula school fees kwafuuse kwangu n'okusinga bwe kyali kibadde. Sasula school fees z'omwana wo ng'okozesa Momo wandifuuka nnamukisa agenda okwewangulira school fees za mwaka mulamba ate amasomero agagenda okufuna school fees ng'abazadde bakozesa Momo nago gandifuuka nnamukisa okwewangulira school van nyiga star 165 star 8 oba okozese Momo app okusasula school fees gemaanyi ga Momo. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa Bank of Uganda nga promotion yene y'okuvuganya yakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo.
wamala P7 senior 4 oba senior 6 tiwamalako okusoma tiwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimo jangu twegatteko mu lusoma luno tusomesa diploma certificate ne short courses mu journalism and mass communication okukola ku TV ne ku radio catering omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzongo bikare okukola keki emigaati ne pizza video production okukwata camera decoration okutimba ku mikolo egy'enjawulo okukola sabbuuni w'emiti ne graphics designing osomera ebbanga tono nnyo ate n'otikirwa waliwo ne half bursary eri abayisiti 10 abanasooka okwewandiisa essimu noti 754 225 noti 754 225 tusangibwa Old Kampala ku Martin Road ekyengulu wa City Oil ku Tagi Hotel ye Apple Skills Institute ne Noel Dubai Foundation. Buli mwaka mu Uganda mulimu omukolo mugatta abantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva e Zanzibar, Dar es Salaam, Mwanza ne Tanzania yonna okutwalira awamu okusaako banna Kenya, Rwanda n'amawanga gonna agatwetoolodde bali mu keetereekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu kati tegeeza munno ategeeze munne nti ku Sande nga 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tugenda kukuŋŋaanira ku Kibuli Grand Mosque essaawa 3 zennyini ez'okumakya jjukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate k'amaanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu gye buvudde mu Uganda okutuusa wano we tuli ne we tulaga kati ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli. Mukwano wanzi eno saati ng'eyakayagana ate onya bulungi kakodyo ki? tewali kakodyo hani kyamagero kyamagero mu ngalo zo? nedda sabbuuni omupya White Star Magic ow'obuwungu okuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium sabbuuni ow'obuwungu okuva mu Bidco ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza okwozesa White Star kyamagero mu ngalo zo ekyamagero ekigonza omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabbuuni obungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco ayongera ku byewunyisa bya mukyala wo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Tulambika ensonga mu bujjuvu. Crouched in the back of a stolen pickup truck are rebel reinforcements. Nga tukuwa amazima agali emabega w'ensonga. I think there's no leader in sight. So everyone is just shooting. Okuva mu nsonda ezeesigika. From the prison, you're not driving all the way to Cape Town. Okuva mu bisenge eby'amakolero g'entalo. The bigger story. The bigger story. Buli lwa mukaaga okuva ku ssowa 5 okutuuka ku ssowa 7 ez'emisana. Ensonga ennene tunuulira ensonga mu bujjuvu. The bigger story. Pearl FM. Pearl FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. ku 10 mu musomba gatonyeze mwenda Part of Africa Radio ekkula ery'omuntu wa bulijjo program The Bigger Story. Ensonga ennene tukyalina HAJJ KASIM KAYIIRA okuba tochi mu bigenda maaso n'okubeera nti bitambula mu nsi yonna. Abadde amaze okututemera ensonga ensonga esooka Iran gye yawanguliddeko mu lutalo luno abadde atandise ku nsonga ey'okubiri bwe tugendedde mu kuwummulako. Era ensonga ey'okubiri wenjagala tutandikire ne HAJJ KASIM KAYIIRA naye nga sirina kutwala mu nsonga ey'okubiri kkiriza nsooke nkuwe amawulire amalungi. Emyaka 2 ng'agenda maaso n'okubeera nti aweereza bannayuganda mu mulimu guno ogw'amawulire. Muzzukulu wa Kasujja Kalule Sulaiman nannyini waaka oba amanyiddwa ennyo nga nannyini waaka akuyita okumwegattako ku Bat Valley Theatre
ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwe tugendamu ogw'omusanvu date gimaking nga 5 ogw'omusanvu okwebaza Katonda n'okujaguza emyaka 20 egy'obuweereza nga munnamawulire Kalule Sulaiman kakati akugamba nti ku lunaku olwo agenda kusaba okulula olutambi luno tolulabangako ebirimu binene nga bw'okiwulira alutuumye the secret card. Secret card eno ogenda kumanya ekyuma Irani kye yakanze nakyo America. Trump n'atuuka okwata ku mutwe n'agamba ekiki abasajja balina kino mubayite tutuule tuteese buteesa mubayite tutuule tuteese buteesa tetuddamu kulumba n'agamba mbasonyiye n'agamba ngenda kujjamba kuba embasaanyewo mwenna naye bwajjukira kiri kye baamugamba nti Irani alina kino n'agamba tutuule tuteese kati ekyo ki Kalule yakiteeseteesedde agenda kubeera ng'akikulaga ekyokulwanyisa ekinene Irani kye yakanze nakyo America. Ekyokubiri mu the secret card nga 5 July 2026 lujja kubeera lunaku lwa Sunday agenda kulaga ddiiru Trump gye yayingiddemu ne America eyekyama etali eno America gyebalaga eno gye batuuseeko okukkanya kwe bakkanyiza waliwo ebyomunda by'otaategedde Kalule yabifunye dda yabiteeseteese dda ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu Bat Valley Theatre tutandika ku ssaawa 7 zennyini ez'emisana nga 5 July marking a date tugenda kubeera wali ku Bat Valley ne Kalule Sulaiman nannyini waaka myaka 2 ng'agijaguza ng'aweereza Bannayuganda agamba jangu tusale keeke bwaguuga byonna nga bitegekeddwa Cows Production kakati mwesetinge mwena mugire mu tiimu zammwe bino byonna ebibadde mu ttawulo lwa Russia byonna ojja kubeera ng'obifuna omumanyi Kalule ng'ategese olutambi kakati alutumye the secret card mulimu ekyenjawulo jangu olabe lwaki America yatudde mangu ddala ne bataddamu kulumba era lwaki batabuse ne Israeli kyekyo ekibatabudde America alina kye yategedde the secret card nga 5 July lujja kuba lwa Sunday Bat Valley Theatre tutandika ssaawa 7 ez'emisana ne Kalule Sulaiman nannyini waaka ng'ajaguza emyaka 2 ng'akusiiga waaka akulindiridde ku lunaku olwo Haji KASIM KAYIIRA tukomyewo Irani ensonga ey'okubiri Irani we yawangulidde Abamerika wakati mu kuteesa ensonga ey'okubiri Irani emaze emyaka 47 ng'eri ku sanctions nga bagiteerawo tuziyite envumbo ezibadde ez'amaanyi naye ng'ezisingira ddala obukakali zaatandika mu mwaka gwa 2018 mu bukulembeze bwennyini bwa Donald Trump buno obubadde bukyokingidde ddala obubadde butuze obadde buziyizza okummira ddala obussizo gavumenti ya Iran. Oluvannyuma lwa kino ekimu ku bigenza okukkirizaganyizibwako jjukira nti waliwo compensation fund erina okujja okuteekebwawo okuwa compensation oba okuliyirira eggwanga lya Iran obuwumbi 300,000 naye ng'ezisinga zino zigenda kudda mu reconstruction kati newabawo n'ensimbi endala ate ziri mu ssente za Iran ezaali zikwatiriddwa through frozen assets obuwumbi 24 buno nga bino bisigale tebinaba kunyumizibwako obuwumbi 24 bulina okukola ki bulina okuba nga bukanyiziddwako ne bwati bugenda kusasulwa mu bwo mwattu Iran yatandikiddewo okukwata obusatu olwedde bugirimu 5 nsubira nti waliyo n'obusatu obulala bujja okuweza 6 eziva mu United Arab Emirates. Qatar nayo ya offerinze obulala 6 obujja okusobola okuba nti bujja. In fact ku kino ekya Qatar ate wabadde mwaka ennyongeza akalala nti bayina endagaano gye bagenda okusayininga ey'okusharinga even intelligence which is very interesting. Basharinga intelligence. Kati mwatandise okubeerawo nti ne security architecture olw'ebigambo ebimu by'obulwa mu Luganda bwogenda embeera ez'okwerinda mu kitundu kya Gulf kugenda kukyuka. Reliance ebadde nga bali ku America era n'okuteeka mu military bases empitirivu ezijjudde ebadde zeetoolodde Iran ng'essubi lirimu nti singa wabaawo okutiisibwatiisibwa kwonna America ejja kujja ekole ki etubeererewo. America teyabaddewo
in fact nekola nekyetemu neganja nebibaddewo ebisobola okuba nti missile defense systems nebazitunza mu Israeli genda kutaasa Israeli mu kifo ky'okuyambagana amawanga. Enkolagana egenze kukyuka yagalagaana. Of course most of these countries ez'Abawarabu ziri mu bukulembeze bwa fugisa lyanyi, so dictatorships. Bujja kusinga nga bukyetaaga America olw'ensonga nti ekifaananyi ekibadde kiriwo nti bali lwawogera ku America n'abadde ayagala okwekalakaasa yenna alina bw'abadde atya. Impact eyabadde ku lutalo lwa Iran nene nnyo genza okuyamba amawanga amalala kati okusobola nago okuvaayo egaga nti Iran bw'aba asobola okukikola nzaani atasobola okukikola. Point number 2 ebadde eno eya sanctions ezigenza okubeera nti zibeera lifted mu byangungu bibeera kutegeeza nti Iran egenda kutandika okusobola okuba nti etunda amafuta gaayo nga sente tezigenda kukwatirirwa, egenda kuba nga esobola okuba nti nayo egula ebyamaguzi okuva ebweru. Wabaddewo transactions ezibadde ezakavuyo akangi. Wabaddewo network erimu ku Iran, Georgia into Russia. Russia bagiterawo sanctions. Iran balina sanctions zayo naye ng'erina ebyobusuubuzi ebigikkirizisa okuba nti biyitamu. Kati ebintu bibadde biyingira mu Russia nga bingi bijja ne biyingira mu Iran. Ne biva mu Iran ne bigenda mu Georgia. Georgia ne biyingira mu Russia. Kati okuva mu Georgia okuyingira Iran kizibu okuyingira Russia. It's a straightforward thing. Olwogezaako kudojinga ki gino emiwaatwawaatwa egibaddewo. Ebirala bibaddemu embeera ekubadde kukusibwa nga singa basobola okutuuka ku Belarus nga nawe kibeera kyangu nnyo okukola ki okuyingiza mu Russia. Eyo zibadde smuggling networks. Kati Iran ate kati yo given nti erina ennyanja side ne side, erina Bosphorus eri side weekusinkana ne Turkey, erina kano ka Straits of Hormuz wano wansi, Bab el Mandab naye erina wesobola okugibeerako influence. Kati options erina nyingi. Iran singa emala okusumulwa mu byobusuubuzi kyabeerawo mu mwaka gwa 2015 bamala okusayininga endagaano eyasayininga President Obama oba gavumenti ye ya President Obama ne Iran. Ekyaddirira amawanga nga France yokka yakola billions ezisukka mu 2 zeyakola mu Iran mu kutunda spare parts especially ez'ennyonyi kuba kati Iran fleet yayo nayo ebadde enkadde. In fact ogenda okufuna parts ezimu bazifunye juzi mu bubba nga bayise mu mission eyo baforminga ka company kagende Madagascar. Madagascar bafuna kubamu kubasemberedde omukulembeze w'eggwanga eryo. Company bagiforminga nga erimu engabo gamba erimu gamba n'ogu omuki mu Madagascar. Bagenda okugula ebintu nga babigula from Boeing nga parts bazigula officially nga zijja mu butongole nga zijja mu eno company y'ennyonyi eya Madagascar. Bwamala okujja flight yakyukira wakati yawo nekola diversion netwala Iran parts. Iran ebadde survivinga mu ngeri y'obubabbaawo kujjukujja olungi olubadde lubeerawo. Eno scandal yategerekeyo mu Madagascar era ne bigendera ddala almost to high levels and there is a problem happening there right now. Kati kiba kitegeeza nti bwebaba nti bafunye amakubo amatongole ag'okusobola okusuubula, Iran is a big market. Milioni 83 ez'abatuuze. That's huge. Consumption gyogikwatira level yonna gyogitunulako nene kugamba kuba nti gyogenda okiba nti mu ngeri yonna gyokirabamu. So oluvannyuma lw'emyaka 47 naddala emyaka 7 gino egisembyeyo okuva 2018 Iran egiddwako ki egenda kugibwako mu nteeseganya zino sanctions. Ezimu zibadde nga batandika dda even unofficially nga zaateebwa. Jjukira crisis y'amafuta ennene bwe yali ebaddewo Iran nekkiriza neekole ki efutontiyo ku mafuta kisobole okuyamba okukendeeza crisis ebadde ekola ki ebadde ejjawo. So this was another very big achievement gye basobodde okufuna after all these years okujja okufuna kiri. Straits of Hormuz is number 3. Straits of Hormuz Iran wanoona mu build up yonna ng'ega nti bannaye kasamuga nti atulumbalumba yenna tujja kusiba Straits of Hormuz. It looked like a joke ng'omuntu wanaakola statement. Iran okuba nti yasobodde okuba nga ehitinga Straits of Hormuz n'egisiba okugiremesa. America egenda okujja nti eteekako naval blockade gye yabadde ekoze naye ng'eri ku ports eza Iran. Nga kikina kye kitaasizza mmeri zino okusobola kubakola ki kuyitawo. Jjukira bwe bagezaako okukolawo ejje lisooke likole ki lisooke lijje erya America Operation Freedom. Is it Freedom? Operation Freedom, yes. Kakati nga baagala bajje bawerekere mmeri by force mu Straits.
ekyagezaako nnaku 2 zokka zokka saawa 8 tezasukkamu ng'ekyo kimaze okudropinga. Iran has been really coming out okujjukulaga. In fact kati ku mawanga amalala ekiriwo ekibaddeyo ekyo kiti nti America gyeyina amaanyi amangi, gyeyina ebintu ebinene, kibaze nti okuba n'ebintu ebinene si kwe kusobola. Singa Iran yagenda kwambalagana ne America nti bagenze face to face, Iran would not survive one day. Iran yamanyi obusobozi bw'enega nti ndi ku kirimanyi gwenkola ki gwembuyisanya naye kakati ngenze kukola ki kakyakanga katono gabaga nti omukadde akola ki akwasiza kake kati amaze okugenda okuba nti agenda okukwasiza kano n'ayitira mu context eno n'ateekawo embeera esiba Straits of Hormuz. Okuvuga Straits of Hormuz yafuuse tabu globally nga sikyali kizibu ng'olutalo terundabaawo. Iran neebifuula ekizibu ng'ogenda okugiggulawo kye kyafuuse nga breakthrough Trump gyaga nti zize ekikuubo omuntu yagezaawo okuleetamu emmeeri yagezaawo okuleetamu amaato amalwanyi gasooke gagende ga patrolling byonna ne biremesebwa obwato bu speed boats kubanga shipping ennene zalemesebwa. Jjukira olutalo luno nga lutandika carriers, aircraft carriers ebbiri ezajja zituuse zigobye wali ojjukirawo nga tuzoogerako okutuuka kwa neyokusatu neereetebwa eya Harrison Ford nejja egenda okujja kati Mungu n'asooka n'aleeterawo ebizibu ebya Nabbi Nuhu toilet nezisooka nezizibikira gye zaabadde blocking fire nejja mu kiyungu eyo nejjawo endala bamaze okuzeegezaamu bazikubye ku bikompola ne bazisengula ne zivaawo bazisindikira ebikompola ne ziwaliriza nikijja all of a sudden nga kiraze nti wali ozza okulaga eryanyi naye eryanyi erya show force kuba kati waliwo bintu bayita optics mu bintu by'obufuzi oba mu kulwana. Optics byebintu byetulabako n'amaaso. Omuntu asobola okujja abasajja agenda najja n'azimba abakongomani baagala nnyo ekintu ekyo. Huyu ni mtu akabamba anapoikala pale vraiment unaona ni mtu grand géant agamba uno giant. Naye giant bamukuba ekiti ekikonde eki n'atuulirawo wansi enjawulo ogirabirawo. This show of force okuba nti teyaditaalinga Bayirani kikulaga ebbanga lye baamala nga bali mu kweteekateekera ekintu kino. Nzireyo ku statement eri yakolebwa basalawo bakole obulumbaganyi buno. Benjamin Netanyahu ne Mossad chief bagenda mu White House using back door bagamba President Trump nti akaseera kano tewali kiseera kyali kituuseeko nga Iran nafunga bweri kati. It is either now or never. Benjamin Netanyahu afuna ekirooto kye eky'emyaka 20 kyeyagala. Kati ye Trump okunafuwa kwa Iran bali bakipimidde kuki? Okwekalakasa bamusomera diiru yalimu ebintu bina tukakuoneko tukagiye diiru gye baliiramu Trump yalimu ebintu bina. Ekisooka batuuke bagende batte Ayatollah. That was target number 1. Bwe bamala okutta Ayatollah IRGC ejja kucankana nakagenda okujja mu ggwanga. Abakaadi mu mambuka g'eggwanga nze mbayita bakurdi abantu bayita bakaadi nnyo kati naye nze mbayita bakurdi. Abakurdi abali mu mambuka balina okurisinga up era emmundu zaabaweebwa. Shipments bajja ne bakasuka ennyonyi zajja over Iranian territory mu mambuka nezisuula ebyokulwanyisa. In the hope kyali nti bano olumala okwekalakasa okutandika jjuko okwekalakasa kwali kutandise mu ggwanga kyali nti Ayatollah bw'amala okufa abantu bajja kuyingira enguudo okwekalakasa wakati mu kujaganyera si kujaganya kwabali si kujaganya kufa kwa Ayatollah government ba already mu government bali kwa badde kati yenu uprising ejire muno ngegoberera Ayatollah afudde yabadde spiritual leader. Mu mambuka ab'emmundu batandika abakurdi mu bibuga abantu bali bamaze okutegeka ebibuga ebiwererako ddala nga 15 ebinene ebyali bigenda okuba nti bigenda kubeeramu uprisings demonstrations zitandike. Demonstrations bwe zitandika amagye gajja kuba galina choice y'okusalawo either okuhandinga in ebyokulwanyisa byabwe oba okukola ki oba okuttibwa. Abantu engeri bamaze okuba nti batekinze matters in their own hands. IRGC yajja kunafuwa. Iran yayina ejje ly'eggwanga. IRGC is a separate paramilitary. Yes, SFC. No, it's not. It's a special force. It's not a paramilitary. It's a special force. By the Iranian army engage. Linafu gakumbera bano bajja ne creating a unit nebera elite unit. Egenda okuba nti ye ina buli ka facility konna kakajiwereddwa. So nga bali bategese nti 1 bajja kujja mwalimu kati ennyonyi nazo zijje bajje bakole bombing campaign. Mwalimu okujja okukola landing. Emitwalo 4 n'ekitundu egyali gibaliddwa egyali gigenda okujja bajje balandi 15 be balina okujja balandinge ba providing support. Mossad yali amaze okuyingiza bambega abajja okubeera mu bana abeekalakasi
bagende nga batagetinga amalwaliro amasinzizo nga bwe kyali mu demonstrations ezatandika mu December kyali nga mu January abakurudi batandika okwekalakasa mu January February bano bakoleki bayingirewo abakurudi bayefuula baga tukoyo okukozesebwa kubanga bakozesebwa mu Iraq ne basuubizibwa nti bagenda kuweebwa eggwanga abakurudi bagenda okujja okusitula enkandago. In fact Turkiya weyingirawo Erdogan yaga nti abakurudi bano siri comfortable na kamu kuba nti bali armed era jukira nti ate kati wano okutte ne Syria oli ku Iran olina Syria olina Turkey olina Iraq abakurudi bali mu nsi zino mwe batudde kati bali bagala okufuna eggwanga lyabwe ngera bagala bagende ba Kirkuk Mosul gye babateeka capital yaabwe kati ngokuganja okulieti nze nation bwetu nga mutaki mwe bali bajja kufuuka threat bali no already group PKK ezimu ku groups ezirimu waliwo AKM erimu mu Syria eri operating mu Syria gye bali bamaze okuba nti bafunye n'ebyokulwanyisa. So all of these dynamics zimaro abakurudi ne besikamu tebayangwa cooperating nga bali basuubiddwa emundu abamu ne bazitunda zatundibwa significant chance era ekimu ku byakanga America naki kusanga emundu zimaze okutuuka ne Tehran nga zaleeteddwa mu butongole zitundiddwa ezemundu ze bali bawadde okugenda okulwanyisa kati ebintu bitandika okugenda nga falling apart. Ayatollah okufaako ate ne kujja ne kufuuka in fact a big uniting factor. In fact kyenyinza okugamba waliwo obweraliikirivu bwennina Iran yafuna okwegatta okw'amaanyi ennyo mu kufa kwa Ayatollah. Peace deal weno singena jja nesayiningibwa ate yinza okufuuka entabwe eddamu okuzuukusa abeekalakaasi kubanga obwongo bujja kuddamu buzuuke bajje mu badde basabe bye baali basaba before. Eggwanga lyafuna unity eyayitebangawo nti America ya miscalculate nga balowooza nti abantu bajja kutukamu ebitundu for once abantu bonna ne bafuuka muntu ogwo n'abaali bagenda mu makubo okwekalakaasa bamaze okulaba eggwanga lyabwe likubiddwako ate omusaayi gutujja gudda walala kati bonna ne bafuuka omuntu ogwo Iran ebadde muntu omu mu biseera bino byonna ebyakazigizigi kati emirembe bwe gikomawo ate awo entabwe weekola ki normally weetera okuzuukukira. So ebintu bino ebina ssebo mwalimu okuteekamu emmundu bakurdi mwalimu okutta Ayatollah mwalimu uprisings ezalina okujja mu bibuga then kati nawano okujja okuyamba gavumenti eriwo by this 4,500 force erina okuba tejja and this would have finished everything. Byonna tewali kyasobola bwe basobola okutta Ayatollah naye ate okufa kwa Ayatollah ne kufuuka uniting factor ku ggwanga abakurudi ne batazikwata mundu. In fact abakurudi abamu ate ne bajja nga bazze ku side ya gavumenti bazze okuwagira gavumenti ng'eggwanga lyabwe patriotism nejjirawo awo. So this was a very very huge miscalculation. Point eyokusatu ya NATO Iran yasobodde okuteekawo kati Iran ne Russia basobodde okuteekawo actually kati Iran not even Russia kubanga ku Russia NATO mweri era Bungereza Bufaransa era waliwo yambuza kibuzo lwaki NATO yasirise ku nsonga zino za Iran lwaki teyazze jukira ogenda okulumba Iran ojukira Trump ng'alajana avuma Bungereza avuma Bufaransa ali mu kuyita mwenna musirikiddewo musiriseno ate fe buli omugera n'ebizibu tujja ne tubayambako kati for once omusumaali ogusembayo mu NATO as an organization ebadde security organization has really been pushed by Iran. Amawanga okusalawo ne gasirika ne gaga nti kati agamu ne gajja ne gadiringa ne Iran ne gasasulayo ne ku busente emmeri zaabwe ziyite mu Straits of Hormuz. This was something very very big. Bagende mu UN Security Council bavotinge in support of Iran. Kino kibangawo. This wedge Iran gye yaleese really is opening up a whole new chapter. Dealings z'amawanga kati amawanga wakati w'amawanga genyini gatandise okubanga genyini gayinamu okwedawutinga buli ggwanga galinamu suspicion ku ggwanga eddala. This is big. This is absolutely big ng'ate nakyo kivudde mu lutalo luno gye lubadde lujjidde. Kati bw'otuuka mu byobusuubuzi Straits of Hormuz okusumulibwa America gye big deal gye yafunye kubanga one prices z'amafuta zigenda kukola ki kati obulamu bw'abantu buddeyo galani ebadde genze kutuuka ku $4 mu America which has not been etuuka ku 5 etuuka ku 6 obweraliikirivu bw'abantu kasita abantu batandika questioninga that becomes a very serious problem. But for once if there was nothing ku bino byonna byenjogedde wedge eya Israeli mu America okuba nti conversations now talk shows ennene nakati wano nga mu ggwanga lyaffe walimu programs yes mulimu bannamawulire ab'amaanyi nga bayogedde eggwanga lisobola okunyenyeka ne bagaa yayogedde nga Tamale emirundi bwe yavangayo n'abakyayogedde niwankodi yayogeranga ebigambo bingi naye nga oluusi bwayogedde bagaa Tamale yavuddeyo nekifuuka part of national conversation debate n'etandikiraawo. In America you have talk show hosts omuntu nga Tucker Carlson
Tucker Carlson aina 7 million okumanja atekayo video ne hitting 7 million in a day. 7 million views mu lunaku. Kati already obofuse threat in terms of kati abonna okubanti bakyuse ne bava ku Donald Trump ne batandika okubanti boogerera side almost ya Iran effectively. Okwata omuntu nga Tucker Carlson, okwata omuntu nga Candace Owens. Big audiences ze bayina, and then I think about the conservatives nga bali ku side ya MAGA, be bali party ya MAGA group. Later kati aba retired soldiers, ba officers bonna army officers abavuddeyo, Kano McGregor, abagenzi bavayo Kano Wilkinson, abagenzi bavayo bonna nga baleeta analysis, CIA operatives, omuntu yava ku Trump w'amaanyi nnyo Joe Kent, eyo mukulu wa intelligence, omukulu wa intelligence yonna mu Bugundi mu US na resigninga mu office. Lwaki ngagamba situyinza kuba nti tuputinga Israel first, tulina kubeera America first. Era make America great again, kyali kiina ki America comes first. Tetuyinza genda kukwata interest za Israel neziteekebwa mu maaso. Ono omusajja amala okuresigninga n'akola state yawandika an open letter to Americans. This was very strong. Omuntu yenna atalina bakufuna budde genda ku YouTube otakipingemu erinnya Joe Kent, Joe Kent Kent. Joe Kent. Yes, ugenda omunoonyerezeeko. Intelligence emyaka gye yali akoledde America n'okuvaayo ku level gye yaviira kubanga okuresigninga yali shock nene. Kiddayo ku President Trump n'enteekateeka y'olutalo ojjukira omukulu w'amagye gwe yagoba olw'ensonga okumuyita mu office nga tugenda mu lutalo. Oyina amugaa nti mukama wange embeera gye tulina busobozi we twali mu kyenda si we tuli kaakati. Otugenda mu Gulf yasooka wali amaanyi ge twalina gaali malala nga tulina numbers nga tulina everything. Right now ejje we liri terisobola kugenda kwanganga mulabe. This has really taken this into a very different shape. Naye ate kati kino ekitadde Iran now, whether you like it or not, is a major power. You don't want to see superpower, but it's a major power. And this is going to change relationships ezigenda okubeera wakati waayo n'amawanga nagasigadde. Jukira nti China ya mediating adda wakati wa Saudi Arabia ne Iran. Endagaano weeri mu kasirise yakuzza buzza bujja eramu ku activatinga. Ozze kati for example kati UAE yagenze delegation negenda mu Iran. Abantu batandise okumanya nti muliraano ono aliwo yasooka wetho naafuna amaanyi gewala naye ono gw'otandikirako akagwa kewagala tekatta musota. Kakati nogegula nti bano ategedde ono ali wano kati alina bwe yeetadde mu kifo kye in a very strategic place. Of course from a business perspective kati missiles ze zishahidi zijja kwetaagibwa kati bangi abali mu gundi. President Donald Trump okukkiriza ebimu ku bintu ebibadde fundamental naga nti mu region abalala balina ballistic missiles. Iran This was really Trump anywedde kiba unfair Iran utawana ballistic missiles suddenly nabangaze kusaidia Iran kati you can imagine how that is playing down mu Israel and what is going on. So kati bagenda kugenda mu overdrive erojja kulaba mu America sijja kwewuunya kiddamu sijja kwewuunya nga Epstein files suddenly zikoze zifulumya ne leaks nga zirimu ne President Trump probably nga balina okunoonya bye bamuteeka mu front line kisooke kidistracting attention y'abantu. Governments always zina okunoonyawo akantu nti abantu baba balina ekintu kye bataddeko omulamwa wakiwangaaliddeko olina okunoonyayo akantu akabajjawo obajje ku mulamwa. Yes. Kukula eri omuntu wa bulijjo 17 part of Africa Radio. Ensonga ezo z'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America akadde ndaba nga katambula tugenda kuwumulamu okwo katono bwe tukomawo tugende ku nsonga z'eggwanga erya Russia. Zelensky ayongedde okutabuka yasindise drone ezisoba mu 6 ne zirumba eggwanga erya Russia this week ne bakuba refinery namba ey'amafuta. Wakati nga mawanga agali mu G7 gakkanyiza okwongera okwa Ukraine ebyokulwanyisa awo wennyini we tukomawo tutandikire haja tuwulire ate bino biggwerawa olwa Iran we luggwa olwa Russia lulina essuubi okuggwa oba Russia baagala kumusanyalaza bamulwanyisa olutalo twawulirako nti pulani yaabwe balwana olutalo naye emyaka 7 babe nga bamusudde kinaasoboka oba nedda. Shafik Kamya obadde obuuza nti olutambi lw'akalulu okuyingira sente meka da secret card okuyingira mutwalo gumu gwokka. Mutwalo gumu gwokka ngenda kuza omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu da secret card wali ku Bativale Theatre beerayo mutwalo gumu gwokka okuyingira. Saa 7 ez'emisana zikusange ng'otuuse ate tutegeere ebiri mu da secret card. Omanyi kye weetaaga
A delicious ona, ona. Nyota wekulumira nya ona, ona. Oba muto, oba mukuru nya ona, ona. Mango, apple, grapes and berry flavors, ona. They come in different sizes at amazing prices. Ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu ccupa ya Mills ebisatu n'eya Mills ebitaano waliwo ono owa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa Abaliham. Omanyi kye weetaaga? Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza oggula obunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mbunga obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebisega ku roundabout Masaka Road. Buli mwaka mu Uganda mulimu omukolo mugattabantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga. Kuba kwejjukanya byafaayo, kusoma, kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'Obusiraamu okuva eBule n'Ebweya. Mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'Obusiraamu Bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga. Ebibinja n'ebibinja okuva e Zanzibar, Dar es Salaam, Mwanza ne Tanzania yonna okutwalira awamu okusaako banna Kenya, Rwanda n'amawanga gonna agatwetoolodde bali mu keetereekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu. Kati tegeeza munno ategeeze munne nti ku Sande nga 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tugenda kukuŋŋaanira ku Kibuli Grand Mosque essaawa 3 zennyini ez'okumakya. Jjukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate k'amaanyi nnyo ku byafaayo by'Obusiraamu gye buvudde mu Uganda okutuusa wano wetuli ne wetulaga. Kati ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli. Dennis, ngoyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu. Emisinde ku nyambukira tegireeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Ne mmalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna. Wow, kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi. Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga. Hijja y'emu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obbabudaabuda. Firdaus HAJJ and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Umrah zaggwa dda. Mujje ku ofiisi zaffe e Kampala tusangibwa ku ploti namba 4 ku Market Street opposite ne roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jjukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya hijja. Firdaus HAJJ and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo. 0703 89 8 23. Kumi musamba katonyeze mwenda Part of Africa Radio ekkulu ery'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala abakyagenda maaso n'okubeera nti mukyatwekuumiddeko. Kirango kino kyakubika kirango kyakubika. Haji Ahmad Bisegerwa abika muwala we Atika yafudde olunaku olw'eggulo abikira mbuga omulangira Haji KASIM na Kibinge Kakungulu Ekibuli Supreme Mufti Sheikh Shaban Galabuzi, Sheikh Jamiru Muwonge, Sheikh Rajabu Kakoza okuziika kwa leero nga 2026 mu makage e Kalule ku Luweero essaawa 8 ez'emisana
asaba awulidde ategeeze bekikwatako bw'atyo. Ab'enju y'omugenzi Haji Muhammad Kigundu Ekyanja babika omwana waabwe Atika azaalibwa Haji Ahmad abiseegerwa yafudde kawungeza k'olunaku olw'eggulo. Babikira abatuuze b'Ekyanja, Kungu, Buwaate, Kawempe, Kisaasi. Omugenzi wa kuziikibwa olunaku olwaleero wali eri Kalule ku lw'ebbombo ssaawa 8 ez'emisana ne basaba awulidde ategeeze gwe kikwatako bw'atyo. Ate nkujjukiza bannaffe aba Mahmood Properties bongera okutegeeza nti gwe wenna ayina ennyumba z'abapangisa, oyina apartments, oyina kizimbe, nyumba za business zikwase bukwasa aba Moods Management Services babire nti ate bazikusololeza bakuwe sente zo nga zijjudde nga zaawamu ate mu budde. Bagamba nti bw'oba oyagala kukwatagana nabo bakubireko kati ku namba eri 0783 68 55 29 0783 68 55 29 oba ku 0703 55 07 0703 55 sembyayo 79 ojja kuba bafunye bulungi aba Moods Management Services Limited. Bwe yagadde okuddamu programu eno nga ogisubiddwa bango gisanze makati ekyalira omukutu gwaffe ogwa YouTube Pal FM News byonna gyebiri ne programs ewasubwa emabega ojagenda maaso n'okubeera nti oziraba subscribing liking ate sharing Pal FM News ku mukutu ogwa YouTube. Ebyenfuna bigotaanye oba ebizibu bikuzimbyeko akayumba jangu weefunira ebitabo omuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna, ekitabo ebiseera omwanukulibwa edduwa, ekitabo obubonero bw'enkomerero n'ekitabo edduwa 10 z'osoma ng'oli mu bizibu. Byawandiikibwa Shulai mu Bukenya ku nusu 12,000 zokka buli kitabo. Ojja kubeera nti okyefunira jangu wano ku reception ya Part of Africa Radio obeere nti obifuna ate oweenyweze era otereeze enzikirizayo. Tuli wamu ne Haji KASIM KAYIIRA tukyagenda maaso n'okubeera nti tutunuulira ensonga nga bwe zitambula ku mutendera gw'ensi yonna. Haji tugendeko ku nsonga z'eggwanga erya Russia. Mukulembeze wa ggwanga lya Russia Putin olutalo akyalulwanira ddala naye era abasajja tebatudde. Olukalo lwa Bulaaya bakkaanyiza okuwa air defense systems interceptors eri eggwanga erya Ukraine. Ukraine yafuuse kafulu mu drones era twalaba drone empitirivu ennyo zeyasindise ku lunaku lwabadde lwa 3 zeyasindise mu ggwanga erya Russia akukakkana nga refinery ekubiddwa era batugambye ezimu zabadde zibulako akaseera kilometers ntono nnyo okuyingira ekibuga Moscow oba obwengula bwa Moscow okubeera nti bakuba ebitundu ebyenjawulo. Olutalo luno nga bwe luyimiridde n'ebigenda maaso n'okubeera nti bitambula mu ddyo. Tulaba Zelensky ng'alaaja nayagala America emuyambe atesiganye ne Putin ne open letter gye yawandiikira Putin. Tusubira nti obulumbaganyi buno yandibadde takyabukola ku ggwanga lya Russia. Yeesiga ki era bo bamubalira ki abaamutuma mu kino oba bamulwanirako mu lutalo luno? Ekyamazima kiri nti tukibawe Ukraine basobodde okuresistinga. Of course kati amaanyi amangi ng'oggyeko drones emizinga eminene egiri ku front line nakikati abaliyo si banna Ukraine kyekyamazima. Nga Russia naye bwe yafuna abacuba abawererako ddala naddala abava ate mu mawanga ga Africa abaana baatwalibwayo nga bacontractors. Waliwo special program yakoleddwa actually ng'era baba baakwatibwa bali mu makomera mu Ukraine nga bali balwanira ku side ya Russia. Olutalo gye lugenda lukoma okulwawo lutandika okugenda nga lukyusa omujjamu ekintu kya adaption oba adaptability. Gw'olwana naye atandika okumanyiira. Oyinza ogenda n'osamba ng'oli musambi wa nsambagere naye osamba eggere omala okuba mu kiwatu teka esooka mu kiwatu eruma nnyo. Teka subsequent ones ziyinza okutandika okuba nti omubiri gutandika okumanyiira enkuba gy'okubamu. Ukraine esobodde okuresistinga for this long naddala ng'ate eri wakati w'ebizibu bingi. Ebizibu ng'oggyeko ebyenfuna ensimbi nnyingi ezibbibwa despite okuba nga zizze ziggwera mu nsawo z'abantu. Ebizibu bya recruitment okusobola okufuna abalwanyi. Ratio unfortunately ekyali waggulu era still Russia ekyali buli wafa omu Russia omu kati wafawo aba Ukraine 6. Tulina we twatuuka nga kyali mu Russia omu
kuba Ukraine mwenda. In fact nawe cyahitingirako mu Russia omu kuba Ukraine 12 where it was really at its worst. Tugenda kuvira mu utaro rwe Bakhmut, utaro rwe Mariupol, jukira kugenda kuzinda Mariupol, bangale bayi mamazinga bajetorode. Ebintu ebimu bigenze bikyuka nnyo nti okulwanyisa drone kukyusizaamu nti abagenda ku frontline wakati areas eziri mined ekyo vula kati okutambula kutono Russia n'okukola advances ntono wakati bagenda yonga gundi drone yekuba kati drone yanjawulo nnyo n'okusinga omuntu gwoganti ogenda kumusiga okulula mu kifo omujjemu kati okulanga movement progress ntono nnyo on the front line naye ng'ebifo de bamaze okuba nti babikwata bakyasobola okuba nti babyenywerezaamu. Pressure egenda kutandika okujja nti ng'aba Russia one obusobozi bayina bunene era bakyalina bunene naye olutalo gye lugenda lukoma okulwawo abatuuze batandika okwenyiwa bakowa drones zino zatandise okugenda nga zikuba kubanga Russia one thing kyetulina okubawa twogere ekyo twogera kyonna civilian casualties mu lutalo luno kusaidia Ukraine batono nnyo ng'ate kino kigenderevu kya Russia singa byajjamu okutta abantu endulu yabadde nga buwalira ebya Gaza kubanga possibility potential bagina yabadde nga nti egende ng'esaanyawo byalo esaanya byalo. Boraba nga town ya Mariupol, it's an industry, it's a steel manufacturing hub. Nga boraba Kilembe mines kati so kwatenga Kilembe mines ne kati jikube mu emirundi ng'ena 5 nga bwe yali mu setup yayo. Boraba abantu abaliyo underground works zirimu abantu abakolera enwansi kubanga nabyo bibuga it's entire cities eziri wansi. Ezobulamu obugoyiga mu maaso nti omuntu agenda okufulumayo ngaze mu live nga kikumaro okukola n'omulaga byonna bikola kibigwera wansi ya setup eriwo. Olutalo nti kati Russia pressure egenda okujja ennene si yako olutalo nti ku front line pressure ennene egenda kutandika kuva mu batuuze ba Russia and this is exactly amawanga ga NATO kigali gaagala nabo baabalanga bwe tubaze ekitiri kino ekya Iran nti baalowooza nti Russia nayo eri weak mu wiki bwayo nga baagala bateekewo embeera etandika okuba zino public civilian infrastructure kubanga bwekuba refinery that's different naye bwogana civilian infrastructure okubye train station okubye railway line bino bitandika okuba nti bya-affecting omuntu wa bulijjo directly. So idea yali nti baali balowooza nti bajja kukuba Russia bwe bakutandika okubayo mu Russia ng'ekiseera bwe bagenda especially mu bitundu bya Soki bwe bagendayo ne bawambayo Ukraine yakola infiltration eyabeera a very big miscalculation naye kyali kigendererwa nti abarasha batandikwe nabo okugenda mu nguudo okwekalakasiza government ku performance eyo non performance ebaddewo. It didn't happen naye kati kijja wakati abasuubuzi babadde mu economic forum eyabadde St Petersburg bagagga bavudde ku nsi ey'enjawulo bekibi ne business people now we are sort of beginning okupushing a concern okulaga obweraliikirivu kubanga kino tosobola for how long ebyenfuna nga bitandika okugira ensimbi z'eggwanga boosuubula nabo okuba nti sanctions nazo zireesewo obuzibu businesses nene ezimu ezitakyasobola kusuubula kubanga their companies are under sanctions ku zino sanctions ezaateekebwawo. So bino byonna bitandika okuleeta pressure ku President Putin. Now there is actually very big pressure. Olutalo luno luyinza okukyusa approach. There is so much nabadde nsomaasomako ku some of the very influential academics mu Russia batandise okuwandiika nga balaga nti ekiseera kituuse Russia erumbe amawanga gano aga Eastern Europe etali Ukraine naye gano amawanga agagiwadde ki agagiwadde amaanyi agali mu kugipushinga amawanga nga Poland eri frontline amawanga nga Lithuania amawanga nga Estonia ebadde nnyo kusaidia Russia naye kati nayo obukulembeze obupya bwalondeddwa buli a bit radical bwinayo butandise okukyusa perspective. Hungary yennyini yaliko Viktor Orban okuva lwe yawangulwa government yajja nga bano benyini bagitadde mu sente mpitirivu okutandika okuinfluencinga akalulu. It is quite amazing abantu engeri gye bayingiramu mu byobufuzi bw'eggwanga eddala nosanga eggwanga nga lize reinvesting eddala sente omusimbi muyitirivu for example opposition ejesigukudde government because of the other interests eziriwo ku ggwanga eryo. These are things ebiba bitayogerwako mu public but these happen and this is all over the world. No country is an exception. Bali bajja ne bateekamu sente mpitirivu nga bakuinvestinzemu nga bamanyi nti kyekinagenda okuddirira ojja kujja osumulira options zino. Now there is too much pressure. Era kati Putin balinga abaga nti alinga abaddemu azembeya yalwawo kubeera decisive ku approaches nti abadde alina okubanga yemu ku approach alina okukola alina okulumbamu kugana amawanga. Why? Kino kitandika okutwala olutalo mu nsi zaabwe then bajja kutandika okunafuwa mu alliance nga weebadde etudde
in fact ngabaddewo nendowoozega nti ne Germany is not out of the way. Germany teri that safe oga nti mu bulumbaganyi buno Russia bw'erina okukola erina okutagetingamuko Germany oba ne Bufaransa Bungereza well kati musakamusanze tulimu tewakyali kitasobola kutwala musematalo wa kusatu Iran yoke badde tutwala musematalo wa kusatu. What would stop this? NATO kati naye ate kati naye kino ekyabadde ekiseera ate ekya Russia bwe basazeewo kikola ku kikolo kyakukola kati NATO nafu omukago munafu mukwano ogulimu overstretch ebadde eri ku Iran. Yes nabano bennyini kutandika makati nga European Union yennyini etandise okujjamu obuvuyo bunene obuwakabuliga buga nti omusajja tuteese naye abagaba lwaki wabaawo nteeseganya. Trump ye yali atunulira business perspective ng'agamba entezeganya ziba zigenda zimukolera business deals. Kati bino byonna I think bitaddewo quite a bit of pressure ebiyinza okuwaliriza president wa Russia. Kati balina kibamusuubiddemu katonda waliwo mu tactics ez'entalo oba even in politics waliwo kye bayita overstretch kwe kusindika omukono n'ogusussa ogulina okubeera. Bwe ngolola omukono gwange wano ne nga nti ndi mukukwata Qur'an kyangu wano kubanga ngikutteko ng'eri wano. Buli lwe nga nti njala kusembera keyboard mulimu okusituka mu katebe mulimu okwerega mulimu okubaako byensuula nga ngenda okukola ekyo. Bakyabaza nnyo Putin abeeko mistake gyakola ya overstretch agwe mu katego basobole okuba nti bafuna bwe bamumegga. Abadde calculative nnyo abadde very slow abadde meticulous mu process ye. Kati ekirimu kye kyokutandika okunoonya bakamandazi abamu aba Russia abasobola okuba nga ekintu kitandise obbanyiwa ne babagula. It happens nti ojja no-identifying n'ogezaako okole system eyo. Bagezaako kikola mu Iran ne bakusindikira text message rather WhatsApp message fulume eggwanga family yetu tugenda girabirira tujja kukola bino ABCD bwe tukikozesa ulizo tumanyi w'obeera. So all of these things can start creating a situation etabaddeewo ne creating a pressure. So either Putin ajja kukola ensobi eya overstretch bamumegge oba two ayinza okusalawo kati agendere no approach ey'okulumba rest of Europe akatono naye olwo bweyingira mu sematalo owokubiri. That is what Germany did mu kutandika olutalo sematalo owokubiri kase yayingira Poland nerumba Poland tiwali tiwakyali kudda mabega. Ati ku byombi kiriwo ekyangu overstretch then attack to anti overstretch kati Putin ebeemusuula kati kiba kijja kubeera ku disadvantage ye. Attack yejja kuba kati ng'eggulawo front empya because that starts now spreading out baba inogenda basitule byonna ebigenda. Eggwanga nga Poland lyerina European air defense systems ze baziteeka zonna ennene eza America ezikuuma Europe we baziteeka kubanga ali mu angle nungi in terms of Russia singa wabayo ekiba kibuddeyo ali mu angle gy'asobola okuba nti asobola okuprotectinga. Kati now the question is if Russia chose and it could bagenda bakikoze batya implications si eziyinza okubaamu. It's a difficult one kyamazima okwogera what would be the best approach nekyo kiri kyonna ekimu ku ebyo bibiri kijja kubaawo and that is how wetujja okuyingira. Bano balina essubi ddene nnyo nga baagala to ending up with the conflict ekonye ng'eya Korea. Olutalo lwa Korea terwaggwa ogenda okufuna badividing 59 degrees wali badividing North Korea ne South Korea. Olutalo lwa Korea teruggwanga terwaggwa kubanga olutalo normally lwalina kumalibwa na armistice wanga musayinize endagaano y'ekinamagye ga nti bampangudde n'okkiriza and you have to pay reparations or compensation n'okusasula okuliyirira amawanga gonna agaparticipates nga gataddemu ekintu. So it is still pending. Bo bali balinamu n'essubi ery'okusatu nti amagye gennyini aga Russia gasobola okugenda ne gatabuka ne geefuulira President Putin ne bakola kiti ne bamuteeka ku mabbali. That is the wish esobola okujja as a result of the prolonged frustration bwe kye baali babalira kwera ku ludda olumu. Yes sir. Kokola eri omuntu wa bulijjo 17 ndaba nga kadde kadduka misinde kandi abo waliwo abataddeko kuno ku bibuuzo byabwe bye tuyinza okuddamu ebitonotono ku mukutu ogwa WhatsApp oba omukutu ogwa YouTube kandabe wano ku YouTube channel oba ku mukutu ogwa WhatsApp onagambye yani sivaako agambye sivaako kwendi kyankaaga empunga wa kiso okay ndozo badde gose weza bubaka ono Mugabi Hudu Ruja Steveni ebula mu Texas kwendi nalongo gali wango Drake n'abalala okay gwe badde ndoza webaza nakututegeeza nti kuoli njagala balina bibuuzo okay nze omugagga Saulo Saulembo enabweru kwendi ntumbudde
Okay, naye talina kibuuzo. Katugende ku mukutu ate ogwa YouTube kuyinza okuba nga kwo kuliko ayina ekibuuzo ekigenda eri Hajj KASIM KAYIIRA. Okay. America and Israel caught him in the chest of a goat thinking he killed himself. Sikitegedde kyobadde ogamba. Okay. I pray, Lord God, enable Iran to reach the growth of the nuclear bomb. The Zionist yoke ends. Maybe kyobadde osaba Iran efune nuclear bomb. Onagamba nze kyembuuza ani asobola okugamba ko Israeli kubanga Middle East basirise Israeli tebamaleewo nga basirise ndowooza wamuzeemu naye. Iran kyemaze okukola nti kijja kutandika okugulawo essuula empya n'okuwaliza amawanga kati kutandika okudiscussinga n'okulaba we gatudde kubanga safety ne security kati buli muntu alina kusooka kwetunuulira. You know, it's a UAE first, it is Qatar first, it is Kuwait first. Buli omu alina kutunuulira before katugenda tunabagenda kulaba gy'oddukira wa mulala. Okay. Ono agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brother KASIM KAYIIRA. Please give me your phone number. At this hour I really need to talk to you. I'm your brother from Congo. Ali Congo ayagala kwogera naawe. Simanyi yashi yalinge iye. Sharing eyo njaji wa Hajj. Share your number, I'll give it to Hajj. Then he look for you. Hajj mbuuza kituufu wamma tutangaze abasalafu project y'Abayudaaya si basiraamu. One sina kyenkimanyiiko ekyo jjako okwetumiikiriza naye ate ensusuula kyakwonoona bwonoonyi bantu nedda basalafu basiraamu ddala gamba nti enjigiriza kuba kati zooga nti doctrines nga bwolaba nti ne mu Sunni Islam tulinamu theologians schools of thought masomero galiana Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Malik ne Imam Ahmad bin Hanbal. Kati abantu bagoberera agamu okusinzira kusaka musanze bali mu kwanga bagenda nga ba developinga ensomesa yaabo bendaba yaabo ba interpretation nzivunura y'ebintu y'amateeka g'eddiini okusinzira ku eyo gye bakola ki ebitundu byabanga balimu. So basalafu nabo balimu kategori emu egwa almost madhahibu gonnana naye nga bagenda bajjamu bimu na bimu byebabakwatirako. Okay. Onagambye nti tomorrow Iran will play a match against Belgium. What is the issue of Iran's flag with a tiger talking about simanyi kyabaddaabo? Iran ojjukira nti mu conditions yasaba FIFA yayinamu okuba nti nno okubanga bendera ya Iran emu yokka eri official yekola ki yeriwo kakati erimu tiger yabareza yabapalavi. Yes erimu abaagala okukyusa obukulembeze. So ne flag already baagala okuzza flag ate already yakyusibwa wa Iran ekifaananyi ekipya. So Iran yakiteekawo as a condition for FIFA balina okumeka sure nti bendera ekkirizibwa mu kisaawe eri emu yokka naye abantu abajja kati simanyi ngeri gye banaabazaamu olinza okujja nga olusi andawe yajja ayambadde manyi mu by'emipiira obalaba abantu bakola ebyamagero nayambulamu empale ng'oludi andawe ye flag empya nga tokyalina buganda ate kati yambulamu andawe yatojja kuyingira nayo mu kwaza abantu abayingira mu kisaawe. So abantu bakola mu political statement ng'omuntu bwayinza okuteeba goolo oluvannyuma okuteeba goolo n'ajjamu omujozi ogenda kulaba ayinamu ka vest munda kali ku birthday ya mwana we omukwano gwalina eri omukyala bwamwetondera. So anything is possible mu Iran kyabadde insistingako ng'esaba kikolebwe bwe kityo. Okay, ono tumuddemu y'abaasembayo nga tusiibula agamba nti can Iran send ground troops to Lebanon to save Hezbollah bamuyita Jamal Mutebi? Iran yali esindiseeko ku amagye mu Lebanon kyaliwoko. I'm trying to remember the year mungu ansaasire sijjukira bulungi mwaka naye Iran yali esindiseeko amagye nga bwe yasindika era amagye mu Syria ogenda okulwana n'okulwanyisa abasunni abaali basitudde enkandago nga baagala kukankanya bukulembeze obwa Hafiz al-Assad taata wa Bashar al-Assad nga akyali president mu kiseera ekyo
Iran yasindika y'amagye ne gakola ebikolobero bingi mu Syria ne mu Lebanon abayirani bayingirayokko akusala ate kati n'Abasyria bwe bayingira mu Lebanon bayingira nga tiketi ya Iran yepushinze amagye ga Syria gagende mu Iran gagende mu Lebanon garwane mu linnya lyani lya Iran. Yes. Kukule lyo omuntu wa bulijjo 17 akatonyeze mwenda Nsubuga Muhammadi webale kugoberera Swaibu Chikonyogo okay bakabombolabye Mokisa Isaac Sonko Olivia ayebazibwe Michael mwena mbaddeko nga mugoberera Yazidi Musinguzi nawo bakambufunye bulungi ddala Yasini Salongo obaka butubufunye na buli omu yenna abaddeko nga agoberera ku mukutu gwa YouTube muli bangi Wanzala Yusufu ono ye Yusufu Hamadi Yusuf Hamadi obaddeko Bakuru Guleu obaddeko nnyo ono ye Kasimu wena Kasimu obaddeko ng'ogoberera webale nnyo webalire ddala kuwuliriza Kasozi Dirisa Lake Hisal Ismail obaddeko nga naawe ogoberera tetujagaza okusuka wano Haji Kasimu Kayira tusibule busibuzi bawuliriza akadde katukutte. Alhamdulillah saba Katonda atongere okumanya atongere n'okutegeera ate ebiba biyitidde nga bulijjo byaffe bya buntu mukisonyiire si nsobi ya station yeno wabula bigambo byaffe ng'abantu ayebatu batusobya batu batulina bwe tuseeredde mutusonyiwe saba Allah atwongere obulamu atwazike ku bulamu tubere kuba tusobola okusinkana next week inshallah ate tubeeko ebirala bye tutanya mu nnaku ezo mbagaliza weekend ennungi abali mu mikolo mwanyinaze nina mbaga kwanjula kugende bulungi biidhnillahi azza wa jalla tusabe na bigende bulungi ate haji bisegerwa neyongedde ate okusaasira naawe okufiirwako muwala waffe Atika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaka mulali wekali mubungi mama moto waliwo balibo waliyo gundi wa mapapali abamapapali naingira mu safari nemesa tukati tukikole next weekend inshallah amanya bagamba mwene ndokubuuza nedda ekyanyigidde mu safari nti yajjanga ate esaba okuba nti nsiguukululwa mu kitundu ennaku zibadde nnyingi zetubadde emitala eri naye alhamdulillah abapa amanya gamwe ku jamo lyo wa mapapali tugenda kubeera nga tukikwasaganya ku weekend ejja inshallah haji nga bwatusuubiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Adhan ku 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Hamza Islamic Schools eruweero balina nursery primary ne secondary gabawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abaviibweru basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwalabu mu sabia idadi kusa thanawi basomesa sciences arts computer n'ebyemikono.